Mukama waffe omulungi yeebazibwe mbaaniriza ku pulogulamu yaffe eno obulokole kyeki neebaza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo atukeesezza Sunday naye olwaleero nga tuli balamu ate nga naawe oli mulamu era njagala okwebaza nnyo ekisa kya Katonda oyo atukuuma n'atulabirira n'atugabirira ate era njagala okusaasira abafunye obuvune abafiiriddwa abalwazizza abalwadde saba Sunday naye olwaleero ekisa kya Katonda ekyaliwo ekiriwo n'ekigenda okubaawo kirabisiwera obulamu bw'obw'omwoyo n'obw'omubiri Mukama anyiga ebiwundu akusanyuse n'okubeera bw'okwe. Nze Musumba Kayiza Edward nga bulijjo ne Sunday naye olwaleero twatuuse dda mu studio za Sot Media okutuusaako ekigambo kya Katonda. Neebaza njagala okusiima abasumba okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga lino betuweereza nabo wano abatindigga amagendo ne bajja abakeera ku matulutulu abalala ne bavaayo nga obudde bukyali ne basula ne mu kibuga kino okusobola okubeera ku puroguramu eno. Kyo nno si kyabwereere ku management ya Sot Media tubeebaza olw'okwagala Katonda ate n'okwewaayo okukola okwo okuyitibwako. N'ekyanene ey'olwaleero tukyaziza omusumba ajja okweyanjulira mu dakiika si nnyingi kuba kati ate tutambulira awo. Puroguramu eno ejjibwa mu mikola watumesuula 8. Omwomutugo olunyirwabwe Mohamed agamba nti n'alagira Filipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo. Nange nzikiririza ddala nti omwoyo omutukuvu yatuluŋŋamya okusembera awo w'oli ate naawe n'akuluŋŋamya n'otwaniriza okuwulira ekigambo kya Katonda. Si ffe naye Katonda y'aba alabisibeera obulamu bwo akyusa obulamu bwo. Katonda eyakyusa obulamu bw'omusajja ono omulaawe teyali muntu wa bulijjo nga nawe era bw'otoli wa muntu wa bulijjo. Yajjanga lunye mu Yerusaalemi okusinza oba okulamaga naye ku olwo abaddayo omwoyo omutukuvu n'alaba nga ddala byasoma tabitegeera. Waliwo bye tulimu nga tetubitegeera, bye tutambuliramu nga tetubitegeera, naye ng'omuyinza w'ebintu byonna bimanyi byonna bitegeera byonna. Alaba okuyaayaanaako ozimbye okoze olina bingi by'olafubanye okulaba ng'oweereza Katonda naye si mu kumutegeerera ddala. Omwoyo omutukuvu no kyava aluŋŋamya management omusumba Rosias Bugingo n'awaayo puroguramu eno era omubiri gwonna gwa Kristo Yesu. Abasajja n'abakazi okuyita muyo okwongera okunyweza ekigambo kya Katonda nga tugabana ku kigambo obulokozi kyaleeta Kristo Yesu kulokola nsi. Bannabbi baaliwo, ebigambo byaliwo, ebyandiikibwa byaliwo naye tebyasobola kulokola. Noono omusajja ono bwe tulaba omulaawe mu ssuula ey'ebikola by'Abatume ssuula y'omunaana naye yali azze mu ddiini, yali azze kusinza era yajjanga bulijjo ate nga si mutene, yali munene, yali minisita wa finance oba omuwanika w'eggwanika ly'obwakabaka obw'Ethiopia. Naye kwola abaddayo asoma Isaaya ssuula ya 53 omwoyo omutukuvu n'alaba okuyaana kwe n'okufuba kwe ate n'obutamanya kwe n'obutategeera bwe n'amuweereza omutume Filipo. Filipo yali mubuulizi wa njiri eya Yesu alokola era awonya. Ono gye yali avudde ebya Yesu baali tebabyogerako. We yali asoma baali boogera ku Yesu, bulamu bwa Yesu, buweereza bwa Yesu, obwetowaze bwa Yesu, obukakamu bwa Yesu.
nange nkyene y'olwaleero Sunday n'ey'olwaleero manyi weteekateeka kugenda kusaba naye engeri gy'otwaniriza era gye wetegese okuwulira nsaba weggulirewo ddala okkirize omwoyo omutukuvu ayogere naawe enkyene y'olwaleero obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu eyakyusa omulaabu ono n'addayo ng'asanyuse n'addayo ng'alokose n'addayo ng'abatiziddwa n'addayo nga ajulira Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nsaba kikubeeko enkyene y'olwaleero obulamu bwe bukyusibwe otambulire mu ntiisa ekigambo kya Katonda era osobole okujulira Kristo Yesu eyafa ate n'azuukira era nga mulamu leero. Mukama abampeera omukisa kanyanirize omusumba tukyalidde enkyene y'olwaleero omusumba tukwaniriza mu studio za Soti Media Sunday n'ey'olwaleero abantu bakulindiridde nzikiriza nti ekigambo kigenda okugabana enkyene y'olwaleero kigenda kukyusa obulamu bw'abasajja n'abakazi kigenda kuleeta essuubi kigenda kuleeta obulamu kigenda kuleeta okuwonyezebwa ate kigenda kuleeta obugagga obw'ekigambo ate n'obubikwatikako kubanga tewali muntu yali asisinkanye Katonda n'asigala nga sigadde nga bw'ali akyusa obulamu ebintu ne bitambula mu ngeri enjawulo. Nsaba weyanjule amannya go n'obuweereza tugende mu maaso Mukama akompera omukisa. Neyanza nnyo Musumba Kayizi olw'omukisa guno ogumpeereddwa kubanga abasumba bangi nnyo eyo naye okubeera nga mpeereddwa omukisa okubeera nga ndi mu studios olwaleero kisa kya Katonda. Era nebaza ne management yonna eya Salt nebaza omusumba Aloysius Bujingo tekikolebwa bangi si kyangu naye kisa kya Katonda. Amina. Amanya mpitibwa James Mugambe ekkanisa eyitibwa Echoes of Faith kati tuli awo mutunde ogenda mu masannyalaze era Katonda atukola obulungi obutayogerekeka. Bayibuli oyogedde ng'eyogera ku musajja omulaawe alina okuyaayaana ayagala Katonda amukolemu omulimu naye ng'ate ne byasoma tabitegeera. Katonda nga bwagamba Bayibuli nga bwegamba nti Katonda akebera mitima. Yatunulira omutima gw'omusajja ono bw'atunulira omusajja ono nga ddala alina kyayaayaanira naye nga kyayaayaanira asobola okuba nga abisomye naye nga tabitegeerera ddala. Bingi tubeera oluusi ne mu classes naye nga omwana ne bw'asoma nga tabikola ki nga tabitegeera. Era kyova olaba bagenda mu classes ogenda okugira bamaze ebiseera byebimu batula mu classes abasomesa bebamu naye results zigenda okudda nga birala omulala alinafa. So mu nsonga eno bwe bityo bwe biri ne mu bulamu buno obw'omwoyo tubutambuliramu naye nga waliwo abasobola okubitegeera ate era ne wabaawo abatabitegeera naye yeebazibwe Katonda oyo atwagala nti bw'atunuulira emitima gy'abantu nga mulimu okuyaayaana nga mulimu okufaayo nga mulimu asindika ekisa kisobole okusinkana abantu era yeebazibwe Katonda olw'abo baba basobodde okutuma ate nabo ne basobola okugonda ne bagamba ekiba kibe nteeka okutuusa eddoboozi lya Katonda ku bantu oba ku muntu gw'aba antumidde. Bayibuli eyogedde ku musajja Firipo tubatemeetememu tulabe Firipo ate era tulabe n'omulaawe wakati mu njiri ng'abaweereza ba Katonda wabeerawo challenges. Tekitegeeza nti omuntu bw'aba alokose kiba kiwedde. Weebali. Tekitegeeza nti omuntu bw'aba afuuse omuweereza olwakakeeka kazze nti byaseeyeeya twala tugende. Bw'otunulira omusajja ono Firipo bw'omusomera ddala okuveera mu ssuula ng'etandika
bakulaga balina okuyiganyizibwa kwe baali bayitamu. Yes. Bwe babeera mu kuyiganyizibwa kwe baali bayitamu, Bayibuli egamba etya mu ssuula ey'omunaana olunyiri olusooka agamba ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe ne wabaawo ku lunaku olwo okuyiganyizibwa kunene ku kanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasaanira mu nsi z'e Buyudaaya ne Samaliya, wabula abatume abantu abaatya Katonda ne baziika Siteefano ne bamukaabira nnyo. Naye Sawulo n'ajjirira ekkanisa ekyejo kingi okuyingira buli nju ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Awo abo abasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. Olwokutaano tugguka ku Firipo. Firipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Firipo byayogedde. Bwe baawulira ne balaba ebyamagero ge yakolanga. Firipo balabye ng'ekkanisa eyigganyizibwa. Ekkanisa bw'eba eyigganyizibwa, Wuuli ne Siteefano tumulabye afiiriddemu. Bamusse. Tekyaleetera Firipo kugamba nti olw'okuba basse Siteefano mbivuddemu. Tekyategeeza nti olw'okuba waliwo eyali ayigganya ekkanisa amaanyi g'ekigambo nti olwo gaweddewo. Nedda. Wabula Firipo bw'alaba okuyigganyizibwa, bw'alaba waliwo abafudde, kaŋŋambe omwoyo yamuwa buwikisa n'abaguka bupya, n'agamba ekiba kibe, enjiri eteeka okugenda mu maaso. Mirundi mingi tutya bwe tuyita mu challenges ez'enjawulo. Embeera bw'ejja n'ekuba, waliwo ebijja ne bikusoomooza n'owulirira nga ddala obulamu bukoze eki? Buganye. Naye eri abaweereza ate awo w'olina okufunira amaanyi agakusukuma waggulu. Bayibuli egamba etya nti Sitaani bw'asiikuula enfuufu, Katonda ayimusa omutindo. Kitegeeza waliwo enfuufu bw'etandika okusiikuuka, gw'ate tolina kugendera mu nfuufu, tolina kugendera mu bisooto, tolina kugendera mu bimalamu amaanyi, tolina kugendera mu biddugaza, wabula olina okulaba omutindo Katonda gw'asitudde, ekituuti ky'ataddewo, ate okwo nga kw'olina okubuulirira enjiri. Bw'otunuulira Firipo abuulira enjiri wakati mu mbeera nga ya kazigizigi. Babanoonya baagala babatte, babanoonya waliwo afudde, babakuba babali bubi. Naye Katonda mu kugaba ekisa, Bayibuli egambye nti amaanyi geeyongera. Firipo ebyamagero ne bitandika okutambula naye. Ebyamagero bwe baalaba ebyamagero byakola, Katonda byamukozesa, ne bagamba ate naffe katukole ki? Katulokoke. Kitegeeza abakuzikirira mu mbeera eri, abakulemererwa mu mbeera eri, abalala abandirokose tebandisobodde kulokoka. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Eri abaweereza, Katonda atwetaaga okuyimirira mu buli mbeera. Bw'oyimirira mu mbeera waakusinkanira n'akwongera ekikubalula, ekisa ekirala ekikwongerayo. Waliwo bingi nnyo bye tutannalaba mu Katonda, waliwo bingi nnyo bye tutannaba kusinkana mu Katonda, naye nga embeera zirina okusooka zijje ziryoke zikupushing on osobole okulaba obulokozi bwa Katonda. Programu egamba obulokole kyeki. Abalala nga banoonya okwatula Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe, ng'omulaawo ono yali yeetaaga okweyongera okumanya Kristo kyeki, asobole okumutegeerera ddala amazima g'ategedde, asobole okutuuka mu bulokozi.
asobole okutegeera Kristo kyeki n'amaanyi agamuzuukiza. Naye ate naffe bwe tuba tutambula twetaaga kye bayita obulokozi. Obulokozi bwa buli lunaku. Weebale. Buli lunaku tulokoka. Buli lunaku challenges lunaku zijja. Kakati buli lunaku oteeka okubeera nga oyambadde, buli lunaku weetegese, buli lunaku oli ready. Ekijja kijje. Yes. Filipo wano bw'amala okuyita mu bino byonna byonna yasobola okuyimira n'aga Katonda andokodde. Yes. Andokodde mu bino mu bana abatuyiganya abandinzise. Yasobola ate gyagenze Mukama amuweereddeyo ekisa. Amuweereddeyo ekisa. Kiri kyataalibwa. Naye ate wano ate alabye ekisa. Alabye ekisa eky'enjawulo. Era agamba Katonda bannange ku kisa kyampadde andokodde. Kubanga waliwo abandi mulabye ng'aweerereza mu maanyi gali ge twandiise amakadde. Nga baga naye ate kati bw'ayingira mu kisa ekipya amaze okulokolebwa mu kufa. Kati ayingidde ekisa ekipya nabo obulokozi bulala. Buli levo Katonda gy'akutwalako bulokozi bulala. Kubanga ebyandikusanze wali kati bw'olinnya ku levo endala bino bitandika okutya ne bigamba kati kitegeeza bipya bye byefumba. Ng'era olina okukabirira Katonda, Mukama ne wano wentuuse ndokola. Ekisa kyo kimbeere. Ekisa kyo kimpanirire. Filipo bw'agenda mu maaso ng'alokolebwa tumulaba olw'okuba agenda yeeyongera n'okuyaayaana okwo. Mirundi mingi bwe tulabako sandibiise ebyamagero ebitonotono oba ebisookerwako naye amusobola okukikozesa. Bwe tulaba bino ebitandikirwako olowooza Katonda mumanyi, mutegedde, mumazeeyo. N'enjiri sikyetaaga kolaki kubuulira. Naye nga bwe twagambye nti Katonda akebera emitima, bw'atunuulira obwavu bw'okuyaayaanaako omutima gwo ng'okufuseeyo ng'ogamba Mukama nnyongeraayo, Mukama nnyongere ekisa. Bw'akusitula bw'ati abaako byakutaasa ate n'abaako ekisa kyakwongerayo n'akutuma ate ebuziba. Tutera okuyimba oluyimba olugamba suula suula ebuziba w'ennyanja onolaba omukono gwa Mukama. Omukono gwa Mukama tosobola gulaba nga tosudde buziba. Bw'oba ng'owetaaga obulokozi ate obusingawo kitegeeza you have to go to another level. Bw'ogenda ku level endala ate weeyongera okulaba obulokozi obulala ng'abalala balina bye batestifyinga mu neebaza Mukama nalidde ekyeggulo, ng'ate gwe olina ebirala by'oyogerako Katonda by'akuyisizza. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri baalabanga byamagero, naye ate Musa yamanyanga amakubo ga Mukama. Ng'abaweereza nga twetaaga Katonda atukozese mu kisa ekinaasumulula abalala balabe omukono gwa Mukama, balabe obulokozi obulala, balabe levels endala ez'obulokozi. Tulina okugenda ku ddaala eddala. In other words, ebitusomoza bituyamba buyambi ate kugenda ku level ndala. Kubanga Musumba Filipo ono bwajjawo akabaati bonna basaasaana, bonna badduka. Naye nga basaasaanira mu kiseera Mukama yabataasizza, nabo bandibadde bazikirizibwa, naye baddukira mu kisa. N'agenda ng'era ali mu kigambo, n'agenda mu ssuubi eryo era nga yeewuunya Katonda ono abataasizza ddala atulokodde. Kakati gy'akomye okugenda eno ate ekisa ne kyeyongera ddala, kubanga ebyandiko bye tulimu bikola batume ssuula 8. Omukungu ono omulaawo teyali muntu wa bulijjo, yalina abakuumi, yalina obugagga bungi, yalina ekitiibwa ddala. Naye munda munye mulimu omuwulengo omunene nnyo ogwetaaga okujjuzibwa, nga ne gy'ava
tafunye buyambi bwo yadde kubanga omuzingo gwe yali asoma gwogera ku Yesu yali Yesu gyavudde tebamwogeddeko era tewali amunyeganako era bw'omunyegako ogenda nga Sitefano bateekwa okukuba amanja bateekwa okukutta bwe kitaba ekyo bakuteeka mu kolokooni mukomera kakati mu ngeri eyo bw'asoma wano atabulwa nga tewali agenda muyamba tewali amuyamba alina ebibuuzo alina n'okweraliikira naye ono nabbi ayogera kwani omwoyo omutukuvu walabira okuyaayaana n'okufuba omusajja ono afuba akoze byonna alafubana atambula aleeta ebirabo akola ki aleeta obubaka okuva mu bwakabaka naye nte munda muye mulimu omuwulengo gwetaaga okujjuzibwa ng'ateeka okujjuza ye Firipo laba Katonda bw'amuwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'amusobozesa yaddusa bigere neeno gyagoba gaali ey'olwaleero mpenkoni edduka emisinde emiyitirivu naye adduka n'agituukako ng'atuyanye awejjawejja yenna naye awulira omusajja ono omukungu ng'asoma n'amubuuza nti by'osoma obitegedde amaaso n'agajja ku byasoma n'abiteekako n'abuuza nze wano ndabawo ebintu nga bya mirundi ebiri ebineewuunyisa Firipo kwe kudduka emisinde n'atuuka ku ggaali ndabamu ekirala obwetoowaze bw'omukungu ono tiyalina enjala n'ennyonta ey'ekigambo teri yabyakula ebyokulya byonna byali mu ggaali ye byonna buli kimu yali akirina naye nga munda muye mulimu kiyetaaga okutegeera tatunuulira Firipo kutuyana tatulina Firipo ajjudde omusenyu n'entuuyo naye alaba obuvumu bw'omusajja amubuuza ng'ate ddala kyamubuuza kyekyo kyennyini by'osoma obitegedde nga tabitegeere era nga tabitegeera era nga tabimanyi era nga tewali awo wakumuyamba Bayibuli egamba nti n'ayimiriza eggaali neyeegayirira munene yeegayira mukungu si muntu wa bulijjo is not a common man naye yeegayirira gwe yeegayirira alabika ng'omuntu wa bulijjo tayambadde nga bali gyavudde tafaanana nga bali naye ate alina obuvumu obw'enjawulo okwaŋŋanga embeera eyeraliikiriza omukungu kakati kwegamba bwe twewaayo eri Katonda ne tutatunuulira buntu bwaffe buno gwani aŋŋamba mirundi mingi kitusanga abanyooma nze ssebo mutegeerekeka nsabira mu yeekaalu ennene n'ebifo ebyenjawulo naye yeetoowaza bwe yeetoowaza afuna ki kyeyeetaaga bomusumba bangi bali eyo nga okuyaayaana bakulina ennyonta nga bweri Katonda eno kyava atukolamu omulimu n'omulaabwe tamumanyi tugenda kuwummulamu mu kiseera ekitali kiwanvu tukomawo tova mukuwummulo okutabadde kuwanvu tugabana n'omusumba James Enchene olwaleero tugabana ekigambo kya Katonda obulokole kyeki kyenzikiriza tekigambo kino kyetugabana kikuwalulire eri okutegeera n'okumanya Katonda siffe naye omwoyo omutukuvu eyakozesa Firipo eri omulaawe ono n'enkyene ey'olwaleero Sande n'ey'olwaleero yakozesa ffe okwogerera obulamu bwo bwe weetoowaza n'okukkiriza nga weetoowaza okutuwuliriza n'okutulaba Mukama agenda kukyusa obulamu bw'akyusa obulamu bwo tebugenda kubeera kyekimu nate omulaawe ono addayo nga musanyufu ng'ennyonta ategedde afunye obulamu obujja obulamu bwe bununuddwa ategedde kyabadde yeebuuza okumala ebiro ebitali bitono kakati afunye ansa kugamba agenda ng'asanyuse afunye ansa Katonda mwesigwa nga bwe tugamba nti akebera emitima ffe tukozesa okujajinga tulamula
bwe tuba tulamula tutunuulira abantu nogamba oyo kalina ennyumba efaanana bweti ekyo ekikomera kiyingirikika oyo kalina emmotoka efaanana bwetyo ddala bwe mugamba ebyobulokozi nga bwenfaanana ddala n'abiwulira naye Katonda bw'asisinkanya Firipo n'omulaawe afuna ekisa ekibagattaganya nti tetulina kutya bwe tuba tubuulira enjiri nti Katonda agattaganya bw'aba akusindise mu kifo ekituufu mu bantu abatuufu ng'omulaawe ono bwe yasobola okugonda Katonda ateekawo ekisa ekigonza abantu olinga ne bw'aba ali mugagga atya ekigambo akyetaaga era asobola okulokoka obadde ogamba musoma nti omulaawe ono amagaali ge yali atambuliramu gaali very expensive ng'omukungu tayinza kutambulira mu bumotoka eggaali gye yali atambuliramu yali y'amaanyi naye olwakuba ekigambo kya Katonda kirina amaanyi bw'akikuwa bw'ati nti okitwalire gundi okituuse ku muntu ne bw'aba munene atya kimutemaatema ne kimukakkanya n'aba nga atuuka ku levo Katonda gy'amwetaagako ennyonta Katonda alina engeri gy'agiteekawo ng'erina kumatizibwa kigambo ekya Katonda banyiikira mu kumunonya naye nga mu kumutegeera tebasobola kumukola ki nga naye waliwo alina okubategeeza yaani olina okufuuka nga Firipo mu bugonvu mu bwetowaze mu bukkakkamu ekyo musumba kyoleese kindeetera okugenda mu Samwiri ekisooka nti kiisi Bayibuli egamba nti endogoyi ze nezibula ndogoyi n'ayita mutabani we Sawulo n'omuddu bagende banoonye endogoyi ne batambula ng'endogoyi zirabika nga tewali emmere n'ebagwako amazzi ne gabagwako bali mu ddungu ddala Isirayiri nsi ya ddungu bali mu ddungu bwe batuuka eyo nga batuuse mu nsi bagita Zuufu Sawulo n'agamba omuddu nti tuddeyo kati taata takyeralikira ku bandogoyi wabula kati yeraliikira ku lwaffe olaba nga Sawulo avudde mu comfort zone waliira ekyemisala waliira ekyeggulo wabeera awakaawo nga talina buzibu kakati eno gyegyali enjala emulumye n'amazzi talina awunya kalalume nga musota embeera nzibu buli kimu kitabuse avudde mu comfort zone walabira enjuba n'omwezi weebakira wawummulira mu bunnyogovu kati ali mu ddungu ali mu musana pereketya ate awo wennyini Katonda wagambira Samwiri nti genda enkya naasindika omuntu agenda okubeera kabaka w'abantu bange Sawulo anoonya ndogoyi Samwiri azze kusinkana Sawulo amufukeko amafuta kugamba buli kintu kyonna Katonda asobola okukola ekintu kyonna mu kuteesa kwe mu kwagala kwe Sawulo yali anoonya endogoyi nga ne Samwiri tamumanyi tebalabaganangako ate kyewuunyisa omuddu yali amanyi Samwiri omuddu yalinamu ne ku ssente nga Sawulo talina kakati Katonda akola ebintu mu kuteesa kwe nga kye tulina okukola kugonda kwetoowaza Sawulo ava awali obukuumi buli kimu awali obugabirizi atandika kuwammanta n'awammanta mu ddungu mu kuwammanta okwo kumbe Katonda ye pulaani ze ayagala zituukirire kyova olaba ffenna Katonda atusinkana mu ngeri ya njawulo waliwo basinkana mu makomera waliwo basinkana ku mwenge waliwo basinkana mu ki obulokozi ne bujja mu ngeri ya njawulo kati bwe bujja mu ngeri ey'enjawulo gwa burisiivinga
naawe abututte eryo yaburisiivinga Katonda olaba ekisa. Bayibuli oleese oyo Sawulo, Bayibuli eyogera ne ku musajja ayitibwa Zaakayo. Edda bwe twayimbanga ne mu Sunday school twamuva mu buto Zaakayo omuwooza ali ku muti Yesu amuyita. Naye ng'ate Bayibuli ekunyonyola ekulaga yali mugagga. Yalina byonna, yali mukulu w'abawooza ng'alina everything, naye waliwo ennyonta Katonda yalina ne banka mu nyumba. Webale. Naye kyatuuka ekiseera nga yeetaaga okulaba Yesu bw'ali. Musajja gwe boogerako awonya abalwadde, atambuza abalema, akola atya, biki byonna mwetaaga okumulaba. Yesu mu kutunuulira okuyaayana kwa Zaakayo nga bwe yatunuulira omusajja ono omulaawe ng'alina okuyaayaana, Bayibuli egamba Zaakayo yasinkanibwa, Yesu n'amugamba kamangu leero kiŋŋwanidde okulya. Omutuno nga gwalinnye sobo gwa maggwa. Webale. Naye olw'ennyonta Zaakayo gye yali afunyeko olwo ng'obulokozi bulina okujja. Obulokozi kyeki? Ng'abasajja bano si nsonga oba oli mugagga, si nsonga oba ofaanana otya, si nsonga oba oyita mu biki, obwetaaga. Bulina okujja gy'oli. Abasajja tubalabyeko abayita mu by'amaanyi, naye bw'oba tolina bulokozi oli kisasalala. Essaawa yonna bwe babika nti agenze, tuyinza okuyimba amaze emirimu gye, naye ng'egy'obwakatonda tolina gy'okozeeko. So ng'abasajja bano omulaawe bw'asinkanibwa Firipo, waliyo eyali eyo nga waliwo yeetaaga Katonda amutumira omuntu. Ekigambo kino kisobola okuba nga kizze nga ali eyo alinga mulaawe nga yeetaaga Katonda amusinkane asobole okutuuka to the level nga Zaakayo bwe yatuuka n'asinkana Yesu, nga Sawulo bwe yatuuka n'asinkana Samwiri, ne batuuka ku nzikiriziganya, obulamu ne bufuuka bupya, obwa Zaakayo ne bufuuka bupya, obw'omulaawe ne bufuuka bupya. Si nsonga obugagga busobola okubaawo, naye waliwo ekituli Katonda kyetaaga okujjuza. Olina kutegeera Katonda kyayagala. Olina kukkiriza Katonda kyagamba. Siffe naye Katonda ateekwa okulabisibwa. Oyinza okuba nga okoze bingi. Waliwo omusajja mwagala nnyo ali mu bikolo by'abatume era wano ssuula 10. Omusajja ono yali mu kulabika nga ateredde ddala ng'eri Katonda ng'eri Katonda alina ebbanja. Bagamba nti waaliwo omuntu mu Kaisaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami ow'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyano, omwegendereza, atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira ng'amugamba nti Koloneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugabako birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Ekintu ekyo nkirowooza ne ngamba Mukama, nga bw'osoma wano wansi olaba ng'omusajja byonna byakoze, byonna byakola, byonna byafuba byamutwala dda mu ggulu. Wano aliwo obubeezi temporarily naye nga olwedde gyali. Naye eri Katonda byonna byakola, byonna byayitamu bijjukiza mu maaso ga Katonda nti eriyo omusajja Koloneriyo yeetaaga kisa kya Katonda, yeetaaga bulokole. Naye ng'afubye, ajjanjabya abantu, ataasizza abantu, abuzeebuze ebuntu, agabidde abantu. Teyali Muyudaaya naye ng'ayambye Abayudaaya, ataasa Abayudaaya. Naye ng'eri Katonda byonna byakola bijjukiza nti eriyo omusajja eri afuba. Naye si mu kutegeera Katonda, yeetaaga ekisa kya Katonda. Kakato olaba nti ekintu ekyo kikukyala enyinga, ebyandikwa bikukyala enyinga, n'obanga olina okunyiikira, oyinza okwenyumiriza mu bantu bajjanjabye, mu bizimbe byozimbye, byowaddeyo, naye nga byonna byokoze bijjukiza nti eriyo omwonoonyi yeetaaga ekisa. So nga Katonda yeetaaga
akusinkane era naawe omwatule ng'omulokozi wo era bw'omwatula ng'omulokozi wo obulamu busobola okuba nga bukyusibwa. Obulamu bwe bukyusibwa otandika okufuuka ng'erinnya likyuse nti kati oyo mulokole. Era naawe oba osobola okuddamu ekibuzo ekigambibwa nti obulokole kyeki, kubanga olina byolokoleddwamu, olina byosumuluddwamu. Abasajja bano bonna bye tulabye batuuka to the level of saying kati na ndi mulokole, nti kaakati nsisinkanye Katonda. Katonda omwetaaga gwe kennyini ng'omusinkanye n'ofuna a personal touch with God, a personal encounter with God, n'obulamu ne bukyusibwa ddala. Amen. Glory. Waliwo ekisa booluganda, twaliwo ekisa. Tetulokoka lwa ngeri yonna, tulokoka lwa kisa. Abefeso 2 agamba nti mwalokoka lwa kisa. Tekyava mu bikolwa byammwe, kisa. Kati ekisa kino bw'okitegeera n'okitambuliramu, omusajja ono omulaawe yeetoowaza nakkiriza Firipo amubuulira ebyabadde tamanyi ddala, naye nga omuzingo gwe yali asoma tegwali gwa Firipo, gwali gugwe ng'eyatambula naye nga tagutegeera. Gugwe agusabika bulungi nnyo, gulabirirwa bulungi nnyo, naye nga byasoma tabitegeera ddala. Era yeebuuza, omusajja ono omunabbi ono ayogera kwani, ku ye oba ku muntu mulala ddala? Gyava tebabyogeddeeko, waliwo gy'oli nga tewali abyogerako. Obulokole buno oli agamba nti ffenna twalokoka, naye nga ddala okulokoka kuli personal. Ne bwe mba nga muli abalongo abafaanagana abatasobola kwawulwa kato ne wasu babiri ne nakato, ye Katonda akwawulira ddala abamanyi ddala era abaawula. Era wano musumba we kirina okukubirizibwa nti nga ggwe waliwo oluusi ennyonta lwesobola okujja, noonya wa weesobola okumatizibwa. Noonya abasajja ba Katonda abajjudde omwoyo, kuba kitegeerekeka. Firipo bw'asinkana omulaawe kitegeeza obulamu bwagattaganya, kubanga Katonda yabakoze atya? Yabagasse. Waliwo oluusi lw'oyinza okutuuka mu kkanisa nga naawe owulirira ddala obulamu tewakola ki, wadde nga zonna ziyitibwa nti ki? Kanisa. Ne wabeerawo wootuuka nga wadde oluusi tewali kintu naye n'owulira ng'omutima gukoze eki. Oyo abeera Katonda, aba alina kyakwetaaza osobola okuba ng'okituukako, obulamu bwo busobola okubeera perfected. Kukatiriza Musoma James kyogamba, omulaawe ono yeekaalu yali avaamu, yali mpitirivu obulungi. Bagizimba Nairobi, Garnet, Tanzanite, gold, silver, buli byonna ebyomuwendo byonna, naye nga muyi ate mulimu okuyaayaana, mulimu omuwulenge, mulimu byatategedde, nga ne gyavudde bino tebabyogeddeko, tebabinyezeeko. Naye omusajja ajja aleeta essuubi, omusajja aleeta ekitiibwa kya Katonda, ye muntu owa bulijjo, ajja atambula adduka buddusi. Bali babitiibwa, balina emiggo, balina ebyawandiikibwa biri ku matanvuwa gaabwe, kugamba entebe ze batuulamu mpitirivu. Ono talina na ntebe adduka buddusi, naye ate alina ekigambo eky'obulamu. Enkyene ey'olwaleero, Sande n'ey'olwaleero, kiriza ekigambo eky'obulamu ekigenda okukyusa obulamu bwo. Kristo Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Agamba teri n'omu ajja eri Kitange okuggyako ng'ayita mu nze, byonna by'okoze nga Kristo Yesu toli naye, byonna Abaswahili bagamba poteya oba okoledde bwereere. Naye bw'okkiriza n'olowooza n'okkiriza nti Kristo Yesu yajja ku nsi kulokola, obulokozi kyekisinga obukulu. Teyajja kukola kintu kyonna, yajja kulokola n'okunoonya ekyabula. Ate toyinza gandi twazaalibwa mu kibi,
ekibi ekyo Kristo Yesu kyajja okujjawo ate akuwe obulamu obujja. Oyinza okuba nga obulidde eyo ekisa bwekiri enkene olwaleero okuvaayo oyanize Kristo Yesu otambule naye ofuuka ekitonde ekijja kubanga ekyo kyekyaleeta Kristo. Tewali kisanyusa Kristo Yesu okujjako ekyo. Agamba mu Kuba 3:2 aga nti laba ndi ku luggi lw'omutima gwo nkonkona. Bw'owulira eddoboozi n'ogulawo n'ayingira kitegeeza buli kiseera akonkona. Abadde akonkona simanyi bbanga lyakonkonewo. Ewange yakonkona nga siwulira paka lwe bateeka mu kaduukulu. Mu kaduukulu era ng'akonkona mu kaduukulu n'atuma n'omuntu nendyoka mbaako ekyali kibikka neŋŋamba Yesu omukkiriza obulamu ne bukyuka. Okuwabula bakuyita kuwabulwa kusobola okujja eri abantu nti mirundi mingi ng'ekigambo ekigamba nti ali ku luggi lw'omutima gwo akonkona. Katonda bw'aba akonkona oba tukigereze ku muntu owa bulijjo bw'abeera eri ku luggi ng'akonkona tosobola kumanya bw'ayambadde, tosobola kumanya bwe yalidde, tosobola kumanya bw'ali. Kitegeeza Katonda bw'aba anajja gy'oli asobola okujja mu ngeri yonna yonna gy'aba ayagala. Naye bw'owulira nga waliwo akonkona, enkonkona ey'obwakatonda etegeerekeka. Tetera kubeera yakugabatukana bugabatukanyi. Filipu bw'atuukirira omulaawe teyasaatuuka busaatuusi. Waaliwo obukakamu, omwoyo omutukuvu mukakamu. Kitegeeza asobola okujja gy'oli mu ngeri yonna yonna yonna. Bw'akonkona kyekiseera gulawo. Oba ayambadde atya asobola okuyita mu mutunga nga Filipu bwe yali ajjudde akafuufu naye kati gwayisemu okonkona ew'omulaawe. Awejja gy'atuuyanye nga yaleeta essuubi. So okunyooma oluusi kuveewo okumusa n'asigala yekka. Bw'asigala yekka omusajja n'ajja n'ameggana naye. Ebirebera 3:22. Omusajja n'ajja n'ameggana naye. At once naye tekiro kiramba. Kwata. Buba bukya. Omusajja n'agamba owaayi tosoboka. N'agamba sijja kuta. Olaba nga omusajja ono tulaba nga ye malayika yali kisoomoza ddala. Sijja kuta okujjawo ng'okoze ki? Bayibuli n'embala kaso yaako neerega ajukibyo kakati okugulu kuli mu bbanga naye agamba nti era wadde ne kukyatuuka nywerera mu kigambo kya Katonda. Ebisoomoza biyinza okubaawo n'ekisa kyayise mu kumuweereza mu bito eby'enjawulo. Omusomo gwo gugenda paka ssaawa 3:30 saabisi ey'okubiri n'etandika. Jangu olabe ekisa kya Katonda. Mukama agulumizibwe nnyo. Tusinkane wiiki ejja era njagala okwogerera omusumba yenna omuweereza yenna ng'oli eyo ng'olina ekigambo si bigambo naye ekigambo kya Katonda. Jangu tugabane ffenna wano, jangu tukole arrangements wano ku Salt Media ojje naawe ogabane ekigambo ekyo Mukama kyatadde ku mutima gwo. Mukama abampeera omukisa omwezi omulungi ogwokuna. Mukama akusinkane ekisa kya Mukama kibeera kijja. Abagulira enzigi ennene zewankakye zeggula erudda n'erudda abawa ekisa. Abakulaakulanya omubiri ate ababaza ebibala eby'obwakatonda. Mukama abampeera omukisa. Mbadde musumba Kaizer Edward nga bulijjo mweraba.